gwe wabadde wano gamba siri planned cha planned kid kijje ebintu bibiri lwaki si planned njagala oyogere mazima ngenda kubuuza kino ekintu waliwo omuntu omu gwe sajja kwogerako yayimuka nenda katono nnyo twogera amannya gali bulandi oba ogita please omuntu ngenda kubuuza lunana olinako nzija ku kino tofaayo no navyo waba planned kid sijja kunenya mama wange lwaki kiri kino kyendeeta waliwo omuntu omuzubedo kimanyi yakedde n'aŋŋamba nti ye planned kid mbwera taata we yali mugagga navuma ebigambo bingi n'aŋŋamba nti nze nsula kazo ku bisaawe which is okay tofaayo ulya mbansalidemu ka clip bwe bakansaliddemu obadde bujjo tokalabanga naye sikalabanga kyo kyabira ku social media no waliwo abantu nakavekazo nga nnoonya wosula waliwo abantu bibiri waliwo egeege n'omuntu ajoboja ebintu bibiri sibiwuliriza Dr. Sali agamba taata nadawuliriza sireeta abo kugamba byange Dr. Sali agamba taata yamugamba ebitagasa tobitekanga mu mutwe Zubeda nasulanga nakasero twayitanga wano ku speak hotel Zubeda wangamba nawe oli wa mu kibuga tunule eno speak hotel twajjanga wano nga green room ebeera wali nga bazizi bakubirawo ngo oyo uliriza tofaayo anti gwe madenge n'okugamba uliriza Emma lwakwa agenze tofaayo nzija ulira kugambye kati nze Emma agenda kujja nomubuuza speak hotel bagigulawo ddi nga tamanyi kyalinga kiyumba nga tuzanyira mu tepu speak hotel uliriza nzija Zubeda ulya ulya kana kantu soko sirike Zubeda ulya Zubeda nzija Zubeda omuntu oye yali ayogera yagamba titata nga mugagga mumpulize bannange ngena buuza kibuzo mu myaka 2 emabega Uganda abagagga baberanga wano Muyenga Ntinda Wamusegera Bukoto Mbakasuku mu bifo ebyo wamatata mbabuza myaka Emma nenda ko Emma amaka kubuze ngenda kubuza Emma emyaka 2 emabega abagagga bazimbanga Muyenga Ntinda Bukoto oli mutuufu buuza kibuzo tugenda kudda ku kino Emma mbuuza njagala nziremu omuntu aba myaka 29 nagamba ye planned kid era tata yayina sente nenga tata we nyumba jayina ajina zana mu mazzi na chengera oyo kitufu aba yali planned kid ngata abagagga bebiseere bye myaka 2 baberanga Bukoto emabega baberanga Muyenga Bukoto Ntinda Kololo oyo kitufu abatatugeta thank you mulo hakati Emma tuze mu town gambye yazanyiranga mu green room mu kibuga Emma obi jangu Emma amanya batali ba kibuga babibuza chamanyi ku wisdom we twaberanga mu struggle ya art ngagaba fe tomina betu tugaba twakulyanga wano bakuli kwano bakuli kamwogedde akolozo oli amayinti kibuga bakuli olubuka opake kubaze nakulirawo namungona zani planned kid bwana mungona kumpi ne bakuli Emma jango ulire abakajja ko wama namungona tali kumpi ne bakuli Zubeda planned kid mbula yakulya namungona Serelaka naliwo nga bagulawo Shoprite what is Serelaka Seriraka what is Serelaka mata yaliwo kati watu wa Serelaka tomanyi blue bag tomanyi Seriraka simata ati nabuuza omusajja buuza kana akantu simata ulire tofaayo tobalabula katujja ku kino nagamba omuntu Sirio kati labayo what is a serious ati kati Sirio ya Uganda byebiki Toleta Seriraka kuwita biki Sirio abera maize wanti ogenda Katonda ajjukira Zubeda lwa nsonga gwe yandijja omukisa okulinnyako n'omuntu nga muzannyi ava mu Nigeria kyekugambye kiri bimba olaba yansangangaka n'omu Nigeria nsanzeka kitegeeza ndi planned kid ku mpaka n'abagamba ajja kubeesibako akubye hii bimba yansangangaka n'omu Nigeria nsanzeka kitegeeza ndi ki planned kid. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira.
Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayimba music abuulirira ate azimba alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu kanoonye ku YouTube channel ye Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga kinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Zeno n'ebintu bye bya yellow genda eri lujja ddawana kankubule lujja anti katsagala lujja yellow fe yatusina ne 9 waayo ositegeera wayambadde lugo yellow eringa mayuga nazisula busuzi jolaba kati nze era kati kyevola kati era bano baba natwekulya mulago tubavuze emitwe tutase kati batase kwata migo gyaffe mulabe wafuse mulalo bana nze ndabula n'omuggo chichi wabadde ntambula n'emigo nze ndi wantalo kati nsanga nga gwe akakamanyiro kone kuba wagambye siri planned kid wagambye siri planned kid tosonga mumuggo manyo bwakagwiga nga gwo omuganda ogukwa njagala nyamba abakazi wagana okwetonda ndi planned kid siri planned kid ekyabakazi okutte bubi navaayo ku TV netonda ntya tuwamanya wali wa musajja ki nina bameka tata netonda gwe wenyini nkumanyi nti no tova ku TV kubanga we wafumbirwa muganda wange namugulira TV sikyalaba TV tika kyenkugambye ono yamanyidde yagenze ku interview munagamba siri planned kid ngenda kimugamba kansooke mmala okusooka kino netonda ntya kankikuddemu engeri gy'oli wano omanye abantu bano abambala yero bali siro in listening kakati nagamba bwenti nagamba nsaba abakyala mu nsonyiwe it was an error naye kyali bwesenge gikyali bato kitegeeza kwetwala nali nziramu sindi naye bajjamu kamu kyali bwe era Zubeda ngenda kugamba amazima nagamba bwenti Shiba yabuuza oli nti lwaki buli wojjo otuuka leeta kooli anti engeri nze gye nina abaana gwe toyina nayogera ebintu kati we najja ne mugamba sindi ne makozesa ky'abaana nga weapon ndi mwana ndi single dad ne mugamba nti mu nsi muno omusiru azaala nowa street azaala kuba abakalomo jjamba yitako azaala ngenda kwetonda ngenda kuddamu neeto tofaayo kale kye nali ntegeeza kiikino kye nali kiboko ye bannange we yakutte omuggo tunaabaako kati ngotya buli wakukola bwati neeraliikirira kati era nziramu okwetonda maama mulalo omumpi nziramu okwetonda nti bekyayisa obi bansonyiwe saagendera naye bamama b'eggwanga just kye nali ngezaako okugamba kyali bwesi maybe tekyaggwayo nti omusiru azaala n'omugezi azaala omugagga azaala n'omwavu azaala kubanga okuzaala kirabo kiva eri Katonda naye lwakubanga byali bya bbato nti napakuka kakati anti nalinjira sindi nendaba nga ntunudde bubi ndooza sindi yalaba naga naye kaye mukwano kubanga ebyaddala sindi naye kirungi mukoddemi waffe mukoddemi wange ayo ndabayo mukoddemi waffe ekirungi yakimanyi kati tosobola kuyimiriza ali prince
Prince nze nayo kusanga ne bwa wa Cindy nga yakoze ensobi nsoka kuba gwe mbitegera luvanyuma and they know that kati Cindy kyemmanyi yeewuunya ng'obuvudde benkwe z'abantu naye kati kabane ka Zubeda naye katudde mu mazima kati wetwale nga gwe musajja kyengenda okwogera ali seetonde gwe musajja kati kubamu akafaananyi nga gwe musajja mbwambadde mbwanishizizoke kati nze musajja ng'onoonya kale onoonya kuba biri ogwawa mu butuufu nojja mu maaso ne bakusimba Shiba mu maaso wali ne Cindy ng'ali wali nakawere era Cindy tebandetera obuzibu kaibuleko puliriza naye nawe tuwulirizeko mpuliriza naye kankubulireko abasajja buli omu ayina tesize asobola okuggwamu olw'okuba kiri kyalabye naye balina kye baagala ennyo wano bongo wano bafaawo nnyo naye kakati mwe baneka mbabuulire Zubeda tuli ku Cindy eyasoma ne Shiba eyeeyigiriza yekka mu bukulu yasomako nebigira gwotonenya nti nedda si kusoma kwe n'ekirala Zubeda wulira otyanga omuntu nze era mwe nabasirasira Cindy yava mu kwaya y'abalokole ku Palo Heaven Church ewa Pastor Okomu ng'ayimba yasooka mu Sunday school n'ayimba mu kwaya ate fasi musango najja mu Coca-Cola ne bamuwa Steve Gin n'amutraininga n'ayita mu training yonna kakati labayo n'abatolinga dansa yava bwayise tetumunenya naye nti nali nkwagalako Zubeda ate soogambe naye bannange ebyaddala biri bwe biti samuwaana nti yayambala yayambala Zubeda kozi otulira P7 sijjukira tukyayogera ku n'olaba mutabani wange muganda wange kati kyebuuza nene kyenjagala okuddamu nenya butasulula P7 gwengaani wange omanyita abakazi bonna abatasoma bonna abobutale ate bakuŋŋanya basonyiwa nsaasi kyebadde ŋŋamba nali nsuubira Zubeda wamma agenda okugamba olaba we tuba tutuula ebibuuzo abaana batulidde mu Kampala ne Wakiso n'omwana atulidde Byongo nga temunnatuula Zubeda bakola bati oli omwana aba ne point egi nga tanawa bamuwa lwegi yakuli gyava nali nsuubira Zubeda okugamba wamma Crafton agamba Zubeda agambe bw'ati okusinzira training ensi gye yawa Cindy ne Shiba ensi gye yamumma katusooke tuwe Shiba point 4 kubanga voko zaali out of 10 tuwe Shiba point 4 Cindy ng'atandikidde ku 0 kubanga ye yafuna training yenna ngamba kati musango ki omwana wa Inebo agenda otuula nga yasomera Kampala parents n'oli ali Kampala Byongo muwa point Katonda yabiteekateeka yagambye nti onaatulire Kampala Byongo onaatulire temugenda kutwala baana bali planned kuba nenyola okuba ffe tuli ba unplanned anti wagabe siri planned katudde kwetu naye lujja ekya Cindy ne Shiba okitegedde nti point tumaliriza tutudde ku print nze manyi lujja otegeera nnyo n'okunsinga okitegedde nti nedda mwenna mutegeera lwaki ogambe nti onaategeera nnyo ambadde ŋŋamba nze kati gwosobola kuba musinga nange nsinga onsinga okutegeera wamma mbadde ŋŋamba tukimaliza ekya Shiba ne Cindy ebyaddala biri bwe biti omwana gwe bawadde ng'ensi yakuwa opportunity n'ekutraininga byonna omwana najja nga yeemezezza sooka omuweeko ku bubonero kiringa omuwala n'omulenzi wemma muyingira Makerere twabumuwa emiya fakiti nti bamukkiriza alinye ku stage y'emu n'oli obwo bubonero n'ekirala kyenenya Zubeda kati kanze ku kino Zubeda ono respect gye muwa nali nsuubira agenda kugamba ku Cindy juzi Shiba yavayo n'akola post naga njagala kwebaza Shiba I mean okwebaza Cindy Victoria University n'ebirala byonna n'abyebaza n'okubatolinga naye sparka ng'edduka ewa Cindy ng'embuuza Shiba awanise posting akwebaza n'okubatolinga ku Cindy ku magezi bano gwe bamuwaana nali nsuubira agenda kukola eky'obuntu agambe by the way nange neebaza Shiba olw'okukkiriza omanyi kyeyakola okukkiriza ki lindako tubeere bamazima omanyi abantu abamu temuli real bwe mulya mutama nedda nagiraba ng'awanise post neŋŋenda nendaba neya Cindy ekituufu yali tayinza kwebaza kuba oli si eyamukola ki
yamutsa mbantu be bamusaba okukola kanzire ne kino Zubeda kanzire ne kino sindi abalimba ngenda kulayiranga omulokole natinze Rajiv omwana wa Sudiru I was contacted nga shibaze nga proposing ngo omuyimbi gwa itaremo mu Nigeria yasaba sente nyingi kati shiba najja ku Victoria University nga opatana nga yagala wa sponsoring shiba oyo mu meeting yayogera statement nagaba naye no omuyimbi ku sente zino wetufuna muna Uganda aja wano kisoboka waliwo yali aja mulema wawuli akantu kali waliwo gwe basooka katika nsoye nkugambe ebyeddala Rema bamucontactinga nga shiba agamba Rajivu nga agenda sasula namugamba sente ezo tufuneyo mu Uganda abalyako bagamba Rema nataninga down shiba akola bwati nti neba nange muwulire bine bigambo ngenda bikotinga ngawe byali yagamba bwati mbadde nsaba waliwo omuyimbi bamuyita Sindi amaze emyaka nga ayagala okumbatolinga kati ekyo nakiwulira mu kamwa ka Shiba mu meeting wali kugambye nze najja wali kukolera Ruparera Group of Companies nagamba mbadde nsaba we mu contactinga nakkiriza sente ati simuziwe ye Sindi aliye muganga wulira muganga akubira nabagamba nze nze nja kuba ne conflict of interest kuba kati nalaba nga singa ngende wa Sindi bwenti oli mukwano gwange Lwamiti bamucontactinga kati nkuwa wino wa ali deep Lwamiti acontactinga Bowa Sindi babaleeta ku table bote babagamba nti Shiba twogedde naye oba ya proposals bamugamba bugambi we basikatira muganga yagamba ye nfaaki sente ateza mugaga nga nkuba sente muki tebaddamu kwogera nabagamba batekoze ki kati bibi n'ebintu bibiri Zubeda oli mukyala tuli bannaddiini Shiba mu meeting eyo yali asobola okusalawo Rajiv asasula oli mu Nigeria aleme kuwa Sindi kati nange oli musajja munnaddiini owulidde byeyogedde wali tebategeera nako nti Shiba yapropoze eki yaproposinze nti Sindi yabadde bulijjo ayagala kitegeeza ki muganga akubye wano ensimbi owa Victoria University bwe ngenda mu post ne nebaza Victoria University mba nkoze musango ki anti kati labayo Zubeda ebyama byatuka ne bimpaayo ebyo omanyi katugireke Zubeda festival yalimu kuva wentandikwa nga banoonya muntu kyayinza okukikola sente zireme genda katuliriza ebintu bibiri ebyama byavaayo nti ebyaddala ne Lwamiti n'omubuuza kwagwe bayita nakubira Bawoli byonna ne babagamba ebyaddala naye kati wulira tudde ku posti muli baganda okunsinga mu Buganda nga gye tukulidde omuntu yeebazizza gwe kikyokoze neyeebaza bamanyi omulaba wali atama bannaye naye bw'oli otama kati kambayambe walya siryangako gwe njagala ogenda obuuze Sindi wali osisinkanyeko ku Shamim oba ku Zubeda nedda jasi nasiryangako nawagira buwagizi gwe walya no nkugambye mutabani wa Sudiru nti kati labayo ne Buran for the good of the industry era kati olaba buli omu kati ayo ya bato kati nze nyine ya Palaso ne oba ne lutalo njagala ezo bato bwezityo mulabe nze kyemba siimako abaana abakyala bajjuza kololo female the future is female bajjuza kololo nali sijangako ngejjudde Shamim osabe Kaye olwaleero tufune result sentuufu bulijjo abeereyo nga bamubuuza nga yeekweka leero wooli n'embooko ayogere kimu nti gundi ye yasinga ngali maso that is Kaye ono bulijjo bamubuuze wala Shamim kubanga labayo waliwo ebintu bitano ngenda bigamba ng'omuntu omukulu bayita abakugu nga fe tulaba bulabi nga bababuuza ekibuuzo bato bice bijiwanguza njikola omusajja yali we Makere yayogera ebintu ne babifunza mu bintu bitano ne babiwandika babiwa Kasuku namugamba Kasuku bino ebitaano ko tugenda osinzirani awangudde vocability simanyi performance kati bayawula performance y'omuyimbi ne baawula neno ng'ali n'abazinyi byonna ngenda gattako example eno to justify what I want to say mbadde ndaba kwefurukuta nga analyzinga show ya lutalo kwefurukuta ine ekintu kyayogedde yakola ku CBS agamba naye
bw'ojja ku show ya lutalo tewali kipya ky'osubira oba omanyi nti voko n'ayogera ekintu nakisaba Ssebatta n'agamba singa lutalo atuyamba n'akola kino mu makati g'oluyimba nga eŋŋumba zange n'ateekamu akazannyo ka skit kati tayogedde nga Ssebatta bye baakola kati kye kyatwalanga mu Ssebatta ng'oba olaba oluyimba lwa Ssebatta nti besimye abalina abakitammwe abakola enteekaano tusanga bwavu baba balutandika tubadde mu bato nzomanyi wantama oli zijja mu bato kyova olaba nti abatera okumpuliriza baba bali mpa ansa lindako sirya kyanca nedda waliwo omulaalo era walidde kyekyekya sijjukira kyendidde naye mberengede kyayi ekyo tekiba kyakya kumanya zegomanyira nina show ya mitwalo 10 okusinzira ku lutalo zegomanya nina show ya mitwalo 10 eyingi kye tujjako okwefulukuta kyagambye nti lutalo ayimba bulungi naye abuzaayo bino tetujja kulaba bulabi muyimbi ayimba mavoko naye byetolodde wakyogedde neŋŋamba kamwandike ka text nti olabye kye bampakanyanga kikino kati nja kushiba ne Cindy is a very good vocalist. Era oba musiru ogamba nti Cindy osobola mwesimba mu vocals. However, ekisala bato si vocal yokka. Nabawa example nti Celine Dion ne Beyonce. My God, Celine Dion akuba note. Beyonce zatusobola kuba. N'ekibuuzo tubuuza lwaki Beyonce yasinga okutunda music yasinga okubookingibwa. Nti omuntu tajja muzikuuliza Celine Dion nga ayimiridde ng'ekibumbe n'akuba voko nga walabye lutalo baagala kulaba byetolwa Zubeda omuyimbi ayimba ng'azinooyo abantu omuzannyisa ye Shiba yakola performance n'agisinga njagabaddemu ekintu kino ng'ensi yonna ekulaba muyimbi kyayimba nga bw'azina anti labayo Cindy yawangula voko ekintu kimu ebina yazina yali yanyenyako bw'ati ng'alinga muti Shiba yazina n'ayimba n'okuyimba ye era ebintu bina yazina kati ebintu bina damu tomuzaabuza yazina kati ebintu bina Shiba yabiwangula kitegeeza yawangula bina ku kimu Woterabyeka edda abaana abaali yange bw'oli otama bannabe bw'oli otama tompita warabaka abaana wali osomyeko n'abaana abo abaali ab'engulu nga bawangula nnyo nga basoma nnyo chemistry nga bayita nnyo math ngera math yasooka ofulumya nga bafunye nabayeko n'akantu naye nga subject endala zigenda okujja ng'abaana abo ab'engulu abakulembera math nga gwe omusinzi ofunye 80 mu chemistry mu kamasi accounts nga mugenda okubala nga ye yasembye anti yasinga subject 3 gwe sigadde omusanvu n'omusinga Cindy yasinga egi Shiba n'asinga 4 kati omuwangizi n'abeeraani kati njagala nze omuwangizi omu ensi yonna etegedde nti yasinga ebina yogella ye Shiba damu kitunulira eri kamera ziziri eri mwenna abali awo ne boyfriend ne girlfriend wo omuntu yasinga ekintu kimu oli voko ono najja nti Cindy bw'aba yasinga katugambe 70 n'ayitira mu distinction Shiba najja n'ayitira mu 50 kati ebisigadde Shiba n'ayitira mu 90 ebigambo bitano ebigambo bingi okunnyonnyola tugenda okugatta maxi nga Shiba asinze show success yo gyogerera nnyo akati nsaba tukole wetuti mmanyi nti kati eyo bato nono planned kid gwe wabaddewo n'ogamba siri planned kid kijje ebintu bibiri lwaki si njagala oyogere mazima ngenda kubuuza kino ekintu waliwo omuntu omu gwe sitajja kwogerako yayimuka nenda katono nnyo twogera mannya gali bulandi oba ogita please omuntu ngenda kubuuza lulinako nzija ku kino tofaayo no navyo waba planned kid sijja kunenya maama wange lwaki kiri kino kyendeeta waliwo omuntu omuzubedo kimanyi yakedde n'aŋŋamba nti ye planned kid mbwera taata we yali mugagga n'avuma ebigambo bingi n'aŋŋamba nti nze nsula kazo ku bisaawe which is okay tofaayo ulya mbansalidemu ka clip bwe bakansalidemu obadde bujja tokalabanga naye sikalabanga tokyabira ku social media no waliwo abantu nakava kazo nga nnoonya woosula waliwo abantu bibiri waliwo eggeege
n'omuntu ajoboja ebintu bibiri sibiwuliriza. Dr. Sali yagamba taata wuliriza sireeta abo kugamba byange. Dr. Sali yagamba taata yamugamba ebitagasa tobitekanga mu mutwe. Zubeda nasulanga nakasero twayitanga ono ku speak hotel wangamba nawe oli wa mu kibuga tunule eno speak hotel twajjanga wano nga green room ebeera wali nga bazizi bakubirawo ngo oyo aganye uliriza tofaayo anti gwe madanye n'okugamba uliriza Emma lwakwa agenze tofaayo nzijja ulira kugambye kati nze Emma agenda kujja nomubuuza speak hotel bagigulawo ddi nga tamanyi kyalinga kiyumba nga tuzanyiramu tepu speak hotel uliriza nzijja Zubeda ulira kana kantu soko sirike Zubeda ulira Zubeda nzijja Zubeda omuntu oyo yali ayogera yagamba titataye nga mugagga mumpulirize bannange ngenda buuza kibuuzo mu myaka 2 emabega Uganda abagagga babeeranga wano Muyenga Ntinda Wamusegera Bukoto Mbakasuku mu bifo ebyo Kyanja byakajja si ekyo sebo eyanvuma tataye gwagamba mugagga yazimba zana mu mazzi na Kyengera Wakiso ekibuuzo Zubeda otegeera ekibuuzo oyo aba planned kid mu myaka 2 kubanga oyo omuntu nzijja sokolinde Zubeda tukolera abantu wamma tatambuuza eyanvumye wa myaka 29 yagambye Zubeda nti ye planned kid ne taata we yazimba mu mazzi zana na Kyengera ekibuuzo ye planned kid kasoka tujjewo ekiki okay abagagga bazimbanga eyo tomudeta linya mbuuza lujja abagagga emyaka wamatata mbabuuza myaka Emma lindako Emma amaka kubuuze ngenda kubuuza Emma emyaka 2 emabega abagagga bazimbanga Muyenga Ntinda Bukoto oli mutuufu buuza ekibuuzo tugenda kudda ku kino Emma mbuuza njagala nziremu omuntu aba myaka 29 nagamba ye planned kid era taata yalina sente nenga taata w'ennyumba gyalina agina zana mu mazzi na Kyengera oyo kituufu aba yali planned kid ng'ate abagagga b'ebiseera ebyo emyaka 2 babeeranga Bukoto emabega babeeranga Muyenga Bukoto Ntinda Kololo oyo kituufu abatatugeta thank you mulo kakati Emma tuze mu town gambye yazanyiranga mu green room mu kibuga Emma obi jangu Emma amanya abatali ba kibuga babibuuza kyamanyi ku wisdom we twabeeranga mu struggle ya art ngagamba ffe tomina bye tugamba twakulyanga wano bakuli kwano bakuli tamwogedde akolozo oli amanyi nti kibuga bakuli olubuka kubaze nakulirawo namungona zani planned kid we namungona kumpi ne bakuli Emma jangu ulire abakaji nako wama namungona tali kumpi ne bakuli kubanda bawo namungona kibuga ogabye hoteli kigwe hoteli kijjo Emma labayo ono mugambye wa bakuli alowooza nti ogambye Masaka n'agamba namungona nanye namungona yali wa tabu nnyo ng'omwana planned kid yava namungona Emma kwakazindalo bambyenyola Emma kinumo ngambo oli wa kibuga ndi wa kibuga tuli wa planned kid uliriza Zubeda tugenda muda Zubeda planned kid yakulya namungona naliwo nga bagulawo Shoprite Seriraka mata yaliwo kati wata waiserera tomanyi blue bag tomanyi Seriraka simata ati nabuuza omusajja buuza kana akantu simata ulira topaayo tobalabula katujja ku kino nagamba omuntu Sirio kati labayo what is a serious ati kati Sirio ya wita Uganda byebiki toleeta Seriraka kuwita biki Sirio abera maize wanti ogenda Emma nsaba ono omukyala wa maina show temukikola tugenda kujja ku kya show lindako Zubeda Seriraka mumanyi ayo Seriraka tugenda kujja tofa tujja ku show Seriraka tebajanga no mukikumbo omuntu yenna yakulya mu town zendi planned kid ku mini price wabeerangawo edduuka ng'abaana be mu town ate ffe twagendanga mu kibuga abakozi bakolanga liddawa
Bata ali ku William Street. William Street yeriwa. Awo waggulu awo. Nedda bata yali nga luddawa. Ku William. Nedda. Bulijjo n'omukyala ngamba wa mu kibuga. Ndi wa mu kibuga namuŋŋoona okubawala kata. Kati kansooke nkubulire. Nedda bonna bamanyi. William n'edduuka nga wagulawo olina okuba olimanyi kati kandi kulagulire edduuka lyali liddawo mwagulangamu engatto ate ndi mukulu nga gwe webanzaalyanga teriiwo twagulanga engatto oli mukulu ndi muto ye edduuka lyaberawo paka ate mu 12 naliwo kankulagire edduuka we lyali njogera n'abantu bakulu ndi mwana muto edduuka we lyali lirino olaba ng'ova eri mu kikuubo bakubulye kale kanzikulagirire bw'oba ova mu kikubo ng'oyambuka nga ku majestic toyambuka tosala olabaawo ng'oweta kulya eryekkoona kati eryo bayita mini price wabeeranga edduuka lya bata nga buli mwana yenna nakasa oluddawa olugino nga tujja bwetu mwana wange twayambala engatto za bata twazigulanga mu bata bata obadde tomanyi weeri bakakulagirira bata ate ogamba obadde nze ngenza okukulanga bata ali ayo wali Bank of Uganda Emma labayo akantu kano tebeerangawo Emma labayo nagamba abantu nti Speak Hotel kyalinga kiyumba nga tuzanyiramu tepu kati omuntu osolo kwata wano ne communications house wano kifulukwa gwali guyumba gunene onasose nanji bro wange we yali akolera kati communications house etandika mu 96 ne buli mwana yali omuto myaka 6 nga oli within town nga uvuga akagaali ne mudde tukola bati ngenda mubuuza ekibuuzo eki walya ku Bimbo ice cream Bimbo namulya sie wali akagaali Bimbo walya ku Bimbo ice cream ate namungona babatwaliranga bugaali waliwo Bimbo ice cream yabeeranga yabeeranga wa Bimbo ate emyaka gyamu oli mukulu ate nze nenkana naawe kati nze Bimbo gwe nasanga ye Bimbo twabaamu tuleteranga ku bugaali Bimbo ice cream yalinga wani ati kakubireko Bimbo ice cream abaana ba Planned Kid ab'obugaali bamutuleteranga waka kati nsaba guno obusale ono Planned Kid si Planned Kid okusinza ku kyolabye omuntu yenna ndi Planned tobuuza kintu kyonna amwe Planned Kid tabiriiko kubuuza tabiriiko Emma yose naleta Bimbo aninako yabeeranga kampuni ya Mike Mukula ye yasooka nze mumanyidde mu Nnyonyi ng'omumanyidde mu Bimbo oli mukulu nze nkuza bansomesa ati Mike Mukulu wa Nnyonyi omanyi twavuganga obugaali era lweggulu nga bwe bati nga taba motoka bucyenja simanyi ga kifuba ani yali akola cyenja munenge kankubuulire wano ecyenja tebaakolanga ffe bwasangaka nga waliwo patere yayinanga edduuka wali Bimbo no kavuga namanyi ekinsenyezako Zubeida agambe okumamba ba Planned Kid Bimbo yabasanganga waka ate nga twakukimanga kati ffe twaliba unplanned wadde mwali mu kibuga katona yali unplanned omanyi ekigenda okundeeta mu show ya Zubeida kiki sigambye n'omukyala eyanzali omwana wanjagala nnyo bambi amwagala Zubeida amwagala kati yes ticket era munange yali angamba bane show yagwa oba yakulabye biki nagamba nange ate show yagwa tusooka tulange show kubanga njagala babuulira Uganda abantu fe abakula balaba drama ekisooka abantu abalaba emizannyo tebatuuka leeti anti ogusanga mu makati tegunyuma omanyi nti ebivuula omuntu osobola okusanga nga abantu bayingira lutalo kusawanya kati sho weba yasawa mbaga yi 7 wallahi abantu batuuka 5 nga bajjuza gutandike nga webali eleme kuyitako nze nabadde mu Fun Factory bagenze ogamba batuka babitandika simanyi mmeka 11 nze nabaddewo bwenfuluma bwendi emberenge njagala nnyo drama olinda bitandike ng'olaba njagala alaba drama aba wano wakola olabye kati nkitegeza nange negase kati mwenna muwangu njagala obagamba Zubeida aina show eno teba show bushow ekintu kye bayita drama si kyakwekoza mbw ate kuwemula you laugh you learn ebintu ebyo mbyagala nnyo nti olaba omuzannyo n'oyiganga wooseka nze sebata bantwalanga ndi mwana muto ne bazanya omuzannyo mbu besinya abalina bakitammwe abakola entegeka
mu muzannyo ogwo navaamu nga ntya okuba omwavu kubanga omusajja yajerega sebatta ffenna abali awo ne tusiriikirira. Zubeida, njagala ogamba abantu bano nga ffe tugenda kugula tiketi olunaku ekifo ne kye tusuubira mu show. Serena Hotel Kampala. Kyekifo. Batuziza mu Serena. Kayogenda mu Serena. Ate nabaddeyo ku Fun Factory. Yakyusa nnyo. Si yali yabulijjona. Ate komawo bino olaba mukamba buli. Ate nze nalabudde abayimbi. Theatre kemugirabeeko myewo. Mwekabireko. Bannayuganda bajjuzanga Bativale National Theatre wanga zijjula. Gwe lindako bano Bazubeda ate ekintu bakitadde wala waggulu. Mugenda kulanga abantu bakyagenda mu show z'abayimbi. 18 November tuli ku Serena Hotel Kampala. Okuyingira emitwalo 10 emmeeza ya miliyoni 3. Kati waliwo bano abantu kye tukola nti onsolo kubanga siweza abantu. Kati nga banaye ku mmeeza kutulako abantu bameka. Kati oli n'agamba abantu 8 mubagabanye kamu kitundu. Aha. Kati nakyo kinnyonnyole kankinyonnyole. Osobola okubeera eyo nga muli abantu 4 ng'oyagala kutuula ku mmeeza totawaana okubira bano b'organizer n'oganjagala tebo tuli 4 mwe ne musasula kamu kitundu bo ne babafunira abalala bameka 4 n'oba muli 2 osobola okujja n'obagaba naye tuli 2 tulina emitwalo 7 twakakifo nze nadde era n'omuntu omu nera ne tugula emmeeza twasudde emitwalo 7 mu 5 ne tukinyumira otudde walungi tofuna batusumbu akakwa kati munaye kati fe obwa serebu nabo bulinga bulwadde. Mukati nga mula unplanned kid mba mwetaaga emmeeza. Oba planningira ebyokulya. Mba planningira ebyokulya nze planned. Nze planned. Nenga agambe n'omu Nigeria. Banange Ken Eric Sajja tugenda kuzannya naye ku stage yemu wane ye Uganda. Oyo Ken Eric 18 November. Tulabe Uganda na Nigeria yasinga. Katonda ajjukira abantu. Katonda ajjukira Zubeda lwa nsonga gwe yandijja omukisa okulinnyako n'omuntu nga muzannyi ava mu Nigeria. Kyekugambye kiri Bimbo olaba yansangangaka n'omu Nigeria nsanzeka. Kitegeeza ndi planned kid ku mpaka n'abagamba ajja kubeesibako. Akubye Bimbo yansangangaka n'omu Nigeria nsanzeka. Kitegeeza ndi ki planned kid.